Janaba malana kakati n'ow'okuwasa bwe twawulira nti atanaaba we twakwatiramu yanaaba kakati twakitegeeredde ddala nti Uganda eno n'ow'okunaba kale akyasofula buddewe n'anaaba naye ow'okuwasa ebbanga limala kati twawulidde nti bwe tukwatira awamu ajja kuwasa bw'ataamwaga tunaamumuteekako bwe tutyo buli gundi ne zituula pasita abadde abirabira ddala egyo bitambula n'amanya tumwagaliza dda twagala asanyukeko omwana ow'obulenzi bannaye obeera awo n'oyita ku mbwa ezirunduze nga nsanyufu n'ogamba Katonda wange olaba zo nsanyufu pasita ye tatya abaana kumuyita jjajja zo tukyalira nno kikulu ekyo oba ye takimanyi nti nno omukyala eyo gyakoma okubeera ng'okuze akukozesa emirimu mumubuulireko ng'obudde bukyana muzeeyi kusigala n'abaana n'agendako mu girls day n'agendako ku dina n'agendako n'abawala bamyaka gye bw'atyo yeebazizza Dr. Jani olw'obugumu bamutaddemu saazi obuzibu bwe tulina buli asembeera ku Paasita Bugembe because twagala kukwatira awamu awase tetwagala mudivatinga ffe kati kyetukola tumalako mirembe beetoolodde Paasita n'abeetoolodde Jani ndaye fikfa maika ne Jani ne baana mu abavubuka b'okukyalo Jani ensonga eri bweti Paasita agaanye okuwasa kati mu kugaana okuwasa ffe katwagala kumalako mirembe beetoolodde Paasita bo bamugambeko nti Paasita nze nkooyo kunsibangako ensigira g'omukazi wako Paasita twagala atandika okwegaananga bw'atulaga nti bannange eno feke origino yeeno weebale nnyo nze temusibaako oyo muwala owange yuuno so mission we tukwatira amajja kuwasa buli mukazi gwe yeetoolodde ate bw'anejjako abakazi mbu n'abasajja bajja tandika bamusibako ate kyekiba kiddako gwaye munaaye so Jani talina kakwate naye ffe tukozesa bajjani buli gwe tulaba amwekuutiriza tukwatire wamu tujja kufuna ku mami ekkanisa eyewangadde okuba nga talina mami naye Paasita bakirowoozaako ni Museveni asoviirako awo ku buyinza nga naye talabye ku mukyala wa Bugembe ate nga bamu wandibadde abagenyi abakulu so tuba ku Paasita twebaza Jani bitwala nga byangu mukwano gwange Dr. Jan for taking things easy twebaza Jani bitwala nga byangu very calm and cool mukakamu yandibadde agamba lwaki munteeka mu bintu bino so why do you mix me up in this so I thank you for playing it cool and easy Jani tukwebaza nnyo kitwala nga kyangu olumu ndowooza tosobola kumanya oba kye muli sometimes you don't know who you really are mwebale maleka kutwagala tomujaga tuli babi bantu badde banjogerako eyo ku TikTok ninga mukama taata nze kuva ddi nga ndi mukwano gw'abantu kubanga simanyi dduuka gye bakutunda okuganja olina akufaako n'olina akufaako naye akazi k'amaanyi twalabyeko k'amaanyi era ninzo musumba nkamwagaliza oba okamukwanire kamukwanire wakitakakwana kubanga kati gwe ninzo okugira omulinkingako ebona gwe bamulagako awo mukazi n'avaayo ne yeegaana naye byonna nga naba bayisa bivvulu oyo si wakuwasa ffe Paasita tulina kye tumwagalako kyonna ajje nga bw'ali twagala ye ng'omuntu ebisigadde byonna bantu bagenda kubireeta ne bw'anaakola atya ye tumwagala ng'omuntu talina kyagenda kuteekamu ne guno omwaka gutusale obeera essingo ekimala kimala nkati nambole tejja kumala tugenda kugoba abantu mu Kampala mukolo ogujja obbeera mukama Katonda yagaba okuganja kafamiri kaffe kanafu kava eri kanafu nnyo n'abazadde baali baafa kyola nagambye anze sina nsanyuse nnyo abantu okutufaako tetwalina mikwano teweerabiranga gye wava naye we tukwatira awamu basibo ne bannyabo tulaba ku maama omwaka guno bannaye 225 ekyamagero kibeere tusaba naye kubanga Paasita alina byasibye bingi
ffe abaagala okukuba ebifaananyi tubitunde ali mu bizinesi yaffe mwazi ba service provider abaagala okulya ku sente z'omukolo gwa Bugembe nga tetunava mu bizinesi so ffe interest yaffe teri mu bufumbo bwa Bugembe bye tuyinza kufuna nga awasizza kuba gwogwo omukolo gwetaaga naggula tufune promoter agugule bannange ogomanga omulokole osobola omusolooza nange ensasula ku mbaga ya Paasita Bugembe ogenda oyoole ku mukisa ngisasula tebo miliyoni 3 nengenda kale awo nno nga tuvuddewo pozi tuddawa gwe nga mpuliddeko olugambo lutuufu omwana yawangudde wa deputy president wa Eddie